mu malwaliro gano gwe bagamba nti gwennyamiza. Omuwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde buno buli kanaku gusukkiridde, ekintu ekireseewo obweraliikirivu naddala eri abatwala eggwanga lino. Wadde ng'obulwadde bwa COVID-19 mu mawanga agasinga galinga agabumanyiira, kyokka ye Brazil emitima gibeewanise nga tebamanyi kyakuzzaako mu kiseera kino kubanga buli lukya omuwendo gw'abantu abakwatibwa ekirwadde kino gweyongera, ekiviiriddeko amalwaliro okujjula. Abakugu bategeezezza nti ebitundu 80 ku buli 100 ku busenga awajjanjabirwa abayi bujjudde mu malwaliro agali mu bibuga. Olunaku lw'eggulo abantu 1972 baafudde, emitwalo 7 baakwatiddwa obulwadde buno nga kino kyayongedde ebitundu 38 ku buli 100 mu ssabbiiti emu yokka. Mu budde buno omugatte gw'abalwadde basoba mu bukadde 11, abaakafa basukka mu mitwalo 26 okuviira ddala ekirwadde kino lwekyalumba eggwanga lino. Kikakasiddwa nti Brazil ekwata ekifo kya 3 mu bantu abangi abakakwatibwa ekirwadde kino, nga Amerika yekyasinzeemu omuwendo gw'abalwadde n'eddirirwa India. Abakugu era bategeezezza nti okulwanyisa ekirwadde kino kwalina kukolebwa mu bwangu, naye embeera kati weetuuse yakusabira. Abantu obukadde 8 be bakagemebwa n'eddoozi esooka nga bakiikiridde ebitundu 4 ku buli 100 ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga lino. Omukulembeze wa Brazil, Bolsonaro, ategeezezza nti embeera eno agikooye n'agamba nti abantu banaamala bbanga ki nga bali waka nga buli kimu kiggale, n'ategeeza nti anywerera wamu n'abantu abaviiriddwako abaabwe kyokka bali mu kaweefube ow'okunogera ekizibu kino eddagala. Takomye okwo awakanyiza n'amateeka agaateekebwawo ku kirwadde kino, n'ategeeza nti gakosezza nnyo ebyenfuna by'eggwanga lino nga takyayinza kukigumiikiriza kubanga gwakukosa nnyo ebyenfuna n'okusingawo. Ebungereza, olubiri lwa Nnaabakyala wa Bungereza lusabye abantu mu Bungereza okubaleka bakwata ensonga z'olulyo olulangira mu ngeri ey'ekyama awatali kwanamya nsonga za Bwakabaka mu lujjudde. Olubiri lwa Nnaabakyala lutegeezezza nti ensonga zonna ezayogedde Omulangira Harry wamu n'omukyala naddala ey'obusosoze mu langi bazitwala nga nsonga nkulu nnyo ezeetaaga okukwatibwa